Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale mwina ali ku mukuto gwa There is Still Hope tubagala nnyo abali ku There is Still Hope tu tishi ne testimony yonna gye muwangalira mwebale kubaga ate mutugoberera olunaku lwakumeka lwakuna 28 wa 8/2/2025 kale kaba tukwebaza kubanga oli mulungi tukuwa ekitiibwa n'amatendo omulimu tukuvu jangu otulungamye bwine betugenda okuba nga twogerako mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omwami tusabidde amin. Kale olunaku olwaleero njagala tutunuulire ku bintu by'olina okufulumya ennyumba yo ebiri demonic nga biba biri mu nnyumba yo muganda wange olina obifulumya si birungi ate tolina biwa abaana bo so demonic items olina okufulumya mu nnyumba yo ate zotalina kuwa abaana nga leero specifically tugala kwogera ku bitabo twogere ku nnyimba ne video oba obutambi kakati twesanga abazadde nga tugulidde abaana ebitabo basome music bawulirize video bakoleki babalabe naye ng'ebintu ebyo wobitunula n'obyekkenenya bulungi nga byakolebwa ba agent ab'ekizikiza ng'ebintu ebyo kasita bibeera mu nnyumba yo tabu yennyini kiba kyoto kya mubi kiba kyasenga kasita obiwa abaana bo tabu kakati njagala tulabe astrology ogimanyi sigimanyi oba astral projection materials. Astral projection bye bintu omuntu byasobola okukozesa nakuhijackinga oba nalaba mu nsi ey'omwoyo nakukubamu ebitooki ebyo so bantu bangi wali ebintu bye bagamba kino obeera nakyo osobola aba mu mwoyo kibayita invisible naye nga material kakati ebitabo ebyo byonna ebisomesa abaana astral projection oba music ayogera ku astral projection oba video zonna toteekeddwa kuba nabyo ebitabo nabyo tubinaanene astral projection ya sitaani oba okozesa ekintu ekirala atali mwoyo mutukuvu okulaba mu nsi ey'omwoyo kati byolina okuba ng'ofulumya ennyumba. Ekyokubiri pulira ebitabo byonna ennyimba ne video ezoogera ku witchcraft obulogo obusamize ebyo byonna oba olina nga wabigulira abaana oba olina oluyimba naye nga lwogera ku ddogo busamize luwaana kitegedde oba movie yonna naye nga ewaana tedimotinga wabula promotinga balaba magical films banange ago gwotoga ennyimba gwotagawedde emirimu olina ofulumya ennyumba horrors efirimu ezitiisa ezo bivampaya zombi okitegedde nkitegeera kubula misota ebyo bintu si birungi nga biri mu maka si birungi era ojaganyanga goba sitaani naye nga kugaa sirina gyendaga anti katulina akayimba ketuyimba nti sitaani twamugoba tena akatebe bwatuula aswadde nnyo aye ng'ali mu butabo bw'olina ewaka ne mu firimu ajja kugamba okugenda sigaanyi naye olina point of contact yange mpa ebyange ngende amisitaani atwesibyeku kuba tulina ebibye nga tumugobye naye neetaaga nnyo tulina ebibye so witchcraft obusamize horror vampires divination era nabo bwanga busamize religion eddiini obutabo bwonna obwogera ku madiini firimu nnyimba ebyo fulumya ennyumba ate abaana tulina bakozesa mu ddiini anti eddiini eyogera bwogezi Katonda naye eddiini ekujja ku Katonda omutuufu nawabawo Katonda omulala gwekulaga etondawo Katonda omulala ebaawo ne Katonda omulala gwetondawo awo tebeera ku kituufu so eddiini yonna nga etondawo bukatonda obulala ekujja ku mazima ebyo byonna
byawe bwakizikiza era obwo obutabo fulumya ezo nyimba fulumya ezo video fulumya otashikole jakanyanga mugoba nga talina gyalaga kati omwana yawulidde oluyimba wa neighbor n'alunyumirwa n'alunsaba kana akayimba akanyumidde kizibu abaana kye batusaba kitubawa mwana muwe tomulumya okumulumya si kirungi naye ate olina okubawo omuzadde akeyalinga afaayo omuzadde afaayo najja kino odo kyagala ate si kirungi kirina kyekigenda kukutwala tekigasa obutabo wabuleese ne buwabya abaana wabiza bo obukulaga nti Katonda akwagala n'okola ki yajja kululwo eddiini nga woogimanyi tegera bulungi nnyo kati oba olina obutabo bw'eddiini bwonna muganda wange fulumya wabweru nfulumya wabweru ebintu byonna ebipromotinga pornography ebyobuseegu ate ku masomero kati bingi kusomero abaana baba basoma ebitebiriyo obutabo bungi mu masomero bateeka mu chemistry SST ate babuleetera zino zilowa kilasi eza wansi nabateramu n'obufaananyi obupikica ate gwe pikica esomesa nnyo n'okusinga waadi omwana kirala nekisitikinga nekibeera mu bwongo bwe okyegede atwagerayo eri obutabo anoonya obwo bwokka era lozanga n'omuzadde omwana n'alonda akatabo n'osasula ku kawunta naye nga tokebedde katabo ki balina obunyambe bayita nga tosobola bitegeera bantumye palasenta mu bbuuku palasenta mu bbuuku eruwa kiki kino tujja jjugula olulala ng'osooka ogikolako sitadde nga gikolako sitadde abaana mu abo abawadde emikono gy'omubi faba bataddeyo abaana abeeyo ne basoma ebintu ne batandika obigezesa abikola ne practical bateekamu obusitole gundi yakola waati yasobola okulaba ebiri America yasobola okukola kino bwe yakola waati nga ansa zijja buzi awo kusoma bitabo mba sikyasoma ng'omwana yatandika ayogera bino ebigambo biki omwana abatalize eddogo ne divination ayize bulungi nnyo astral projection abatamuyize abamuyize kakati muzadde gwe oba ogulanga ebintu weetegereze era leero ddayo ewaka olaba ebintu byonna ebipromoti nga kyetwogeddeko kasasiro fulumya yokya wabweru togeza ate n'obiwa abaana ba neighbor bo bazikirire nga wayi kambiwemu bali kakati bo basome n'ebipromotinga homosexuality ebisiyaga ate nako nga butabo bwo bungi buyitirivu nnyo ate gavumenti tebasobola bugoba ate bino twabigaana kitegeza n'obutabo tebuyina wezunga mu masomero olaba obwo obutabo bugirako ssente bubeerako akasente ababireeta bagaba ssente empitirivu nnyo kandi gavumenti ezimu zitendewalirwa zigamba owange ate bagambe muba mu bugaanyi munaasaba looni mu World Bank temujja kufuna kino nebabateekako ekiyinja nemugamba owaani kabujje ate bagende basirwale mulimu abange titemuli so ebitabo byonna olina okwetegereza kubyetegereza ebipromotinga homosexuality mubeeramu obufaananyi naye nga mulenzi na mulenzi muwala na muwala bekisinga ebyo omwana atandika nga muto n'agamba ekitegeeza omulenzi n'omulenzi tewali buzibu tebajja sibaba balenzi ebyo mukufulumye ne luba luyimba ne ba movie firimu fulumya kasolaba nga mulenzi na mulenzi bali kweyagala mu firimu eyo deletinga oba fulumya otherwise abaana baligirabako nga tomanyi kaba kaweddemu bajaloza kituufu era kirungi kati kulwakiraba waati guli omuzimu nga gutandika okumucommunicatingira kati wekiyingira muli newaba amaze ogiraba n'ataddamu bamuleetera review VAR alina okugira alina okukola kalipule nalaba bapenati yanywedde kitegedde kati waliwo zino videos ez'abayimbi zino zebatera ofulumya ezo videos ogenda olaba video iringa bivampaya kati mwala byoteeka mu luyimba era byebino biruka tebitegeerekeka kikanga baana kati waliyo obutabo obusomesa new age new age kiki mu Luganda
omulembe omujja ate oba obutabo ate bwo buli so technical bw'abazungu nnyo buli twike bwabukodyo nnyo kizibu otegeera ekigendera kyabwo obusobola n'okunguloloza bulungi naye nga gy'okoma bugenda diipu bwonoona obwongo bw'abaana babunaaza ekisooka obutabo obulijekitinga biblical concepts tebukkiriza nnyo na bintu bya bayibuli mbalayo bwa bayibuli enneeyisa yaayo wadde bwogera katonda zimanye bayibuli naye ate tebukkiriza bukoonako bukoonyi ne buleka awo tebugenda diipu oleka omwana anaabugula agenda kuba katonda agenda mwesonyiwa omulageyo katonda omulala ate owamangu so kati obwo butabo bwa new age bukulaga nti waliwo divine energy apart from eya katonda amaanyi amalala wali amaanyi amalala ng'ate olesegana ga katonda wali ate agasukkulumye ati omwana adamanyi yesu ate bamuga ate waliwo ow'amaanyi asinga ku kyaki abatandika obutagenda ate kakati aba anoonyayo ki abatandika obutagenda so obutabo obwo obwa new age bulira tebuli recognizing God tebumutegeera oyo tebumuwa kitiibwa kye nga katonda ate n'amaanyi ag'obwa katonda ffe abalokole getukkiririzaamu otyo tebagakkiriza nti gyegali tebagakkiriza ebagali jekitinga nti bya bulimba ebyo so olina obeera omwegendereza ku butabo nyimba ne vidiyo zolina ofulumya mu nyumba wekasitwala vidiyo ezo naye kirala pulira obutabo promotinga freemasonary awo tontutte nnyo mu kingereza freemasonary kigurupu ky'abantu kiba kigurupu baba abakkiriza nti buli muntu yenna okusinziira mu ddiini ye gy'alimu tebasosola mu nzikiriza ye jangu era osobola oyingira eggulu free kyaddembe freemasonary kakati obutabo bwonna obusomesa freemasonary bannaaye bwakizikiza muyundi kakadde ekisooka pulira freemasonary tebakkiriza nti kristo lyekkubo n'amazima n'obulamu tebabikkiriza ebyo tebakikkiririzaako ddala n'omulundi n'ogumu ekyokubiri aba freemasonary bo they believe nti omuntu yenna pulira asobola nti ekkubo erikutwala ewa katonda si ye yesu yekka nti waliyo shortcut wali amakubo amalala ng'ogenda ejjinja sobola okuyita ekamuli ettebo okitegedde so abazadde alina okubeera abeegendereza ennyo kituufu abazadde buli woolaba ennyimba vidiyo n'obutabo naye ng'obutabo obwo butumbula astrology bakategedde astrology kwe kubanga omuntu asobola okulaba okuba n'obusobozi okuba ng'alaba mu nsi ey'omwoyo oba okutondawo ekintu kyonna witchcraft obusamize oba obulogo horror ezo firimu ezikanga vampires nyekyo mu Luganda gye kiri bo bazimanyi vampire divination era nabo bwanga bulogo busamize bwakwebuuza ku bafu kwogera n'abafu consulting of the dead bwe buno butabulaga nti no ayogera negguni namu amaanyi ate obwo bulagira ddala abaana ti ebya yesu birwawo bino byanguwa genda genza omubuuze ezo ziba firimu banyimba olina ennyimba ozwalanga balabo naayimba naye ate nagenda ku ntana ate naafaayo namuwa amaanyi ebyo byonna yabwakizikiza religion eryo liba ddiini lyennyini otabona obutumbule eddiini obwo bwonna bwakizikiza kyennyini olumya vidiyo zonna ezitumbula eddiini ezo yokya yokyera ddala new age emirembe emipya gye tuyita one world oba new world order program yensi empya homosexuality bisiyaga super pornography buseegu n'obukaba byonna freemasonary nkitegeera bw'oba ng'olina bitabo nyimba vidiyo nga zitumbula ebintu ebyo waggulu byetwogeddeko
ke kaseera ozijjemu obifulumye oyokye tokkiriza abaana bo kuddamu kubiraba kubanga ebintu bino bijjudde amaanyi amabi ag'ekizikiza agatali malungi. Kakati owulira ebigambo ebyo nga tonakuwa Kristo bulamu bwo kuba mulimu ba Freemason tugenda kuba nga tudda nga twongera okukunnyonnyola ku Freemasons baliwa abo bakola batya obategeera otya nkitegeera bawula ekigambo Freemasons nange nkiwulira Freemason kiki zino nalimanyi ne ba mansion mbwe ba nnyumba nene yobwerere baya bwerere genda bakuwe gamba Yesu olwaleero obulamu bwawe omulokozi era mukama saasire kitali butuukirivu bwange nuŋŋamye mukube egolokofu Kristo Yesu omwana Katonda. Amina. Katwetole mu dakiika emu tukomawo njala tukunnyonnyola ekigambo Freemasons kitegeeza kivaawa okitegedde ye okyewala otya kituufu ekyo basumba kyaba kirimu mulimu n'abasumba Freemasons liri kuŋŋaanyizo free mpozi wagambe kaddembe liri kuŋŋaanyizo lya buli omuntu abatasoma tuli ekyo kale katwetolemu katono sobola nga tukomawo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyamugerwajamil0@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.